tugamba nti digital revolution eno tugikozese bulungi esobola okukola ebirungi bingi ne tukyusa ensi eno nga bwesobola okukola era ebibi ebingi. Ekinyuma bwe baali batandika competence based education batandikira eri mu Lower National Curriculum Development Center ye yabikolako. Universities tezaali involved nnyo naye nabo bakirabye obulabi bwe bagitandise titoyinza kuyigiriza mwana curriculum eno ate bw'anaatuuka mu university ng'ate bali ku mukadde. Kati omwana bw'aba ajjidde ku competence based curriculum ate wano toyinza ate kumusomesa knowledge based curriculum gye tuvuddemu. So ekiragiro kyo kituufu naye nga kizze bit late. Bandibadde we bakolera biri nga naffe batugamba nti nammwe mwetegeke naye kyavuddeyo olumu bwe bba nga nti kati mwenna buli curriculum eri wano mugizzeeyo tekyali valid until you have included competence based education. Mukolo gwa Lwakuna tugenda okutikkira abaana